Meya wa Echengera Town Council no yajja basobola Mathias Walukaga ajja basobola mwagala temwagala alina okubafuga ate alina okubavuga speed kwayagalira omuntu wabeera ze ne yesimbawo ne mumuwa akalulu kwe mulino kitegera mbu ye meya natunulidde akafaananyi kano ne ŋŋamba obaka editing abaana baagala kukola ki Walukaga naye munnange engeri yakakoze bw'atyo nange neesalawo waayi muwe hype mwongeremu ekintu kubanga munnange akikola osobole okutegeeza abantu abalala omanyi okuddira akasuuti kakalungi nnyo kakombine bulungi nnyo ne kyeke engoye ze zonna kati Mathias Walukaga ngenda tandika omwetegereza ndabire ddala osanga buli ngoye ze kati omanyi Mathias Walukaga muyimbi w'akadongo kamu omusajja ave Masaka yasala Lwera najja n'atandika okubeera ng'akiikira abantu b'Echengera Town Council nera nga ye meya wa Echengera Town Council with no doubt omusajja baamulondera ku tiketi kadi ya People Power. Bobi Wine yajimuwa bulungi wati abantu b'Echengera naye ne bamusima ne bagamba Walukaga gwajja okubeera meya wa Echengera Town Council. Bamala okubeera nga bamulondo okulayira ne kugwa bulungi nnyo kati kyeka mulimu abakyakukuna abagamba nkyeka Walukaga si ye meya wa Echengera Town Council kati yasazeewo okubalaga mbu okitegeeza ye mutuufu ye Lord Mayor kozi yetabira Lord Mayor ye meya wa Echengera Town Council katandika okubeera nga akyetiima mutegere ojjukira ku ssomero wabeera nga prefect ng'obeera n'ettaaga ate nno ne ku ssomero twalinanga zittaaga singa tebaali tebakiwandiikanga ku saati oba kimbo Edboy biki nedda yes nga obeera n'ettaaga Edboy Edgalo nga kuliko erinnya lyo Edboy Edgalo nga bwe bigenda mess prefect n'ebisigadde naye ye Mathias Walukaga yagambye abantu b'Echengera banene muyinza okubeeramu ab'emputtu naddala abatampa kalulu abalowooza mu People Power teriiwo wanene okubeera ng'ekwasaganya ekintu kinene mu bulungi kantwale engoye zange zonna baziteekeko mbuyenze meeya wa Echengera Town Council nera amanya ne galumako ku kyalaani si byattaaga mbu ate agijjeko nedda buli masaati g'empaleze chaika simanyo banegundi nazo yazitaddeko naye Lord Mayor ulya no ngamba Lord Mayor kinzijanye cha Lord Mayor meya wa Echengera Town Council bananka nkibaddemu namu ba SMX Media subscribers ye Mathias Walukaga lwaki omusajja mutuusa okuteeka erinnya lye okubategeeza post ye kyali mu Echengera Town Council okubeera nga district oba Town Council ya Echengera ye meya waayo okubeera nga atuuka n'okyeteesa ku saati lwaki mutuusa ku mbeera eyo oba simanyi mbeera eno naye waliwo ya komenti nze n'agamba omuntu kyangu nnyo mujjayo eri naye kizibu nnyo okumujjamu eri ndowooza mukitegedde naye nga ffe wanene ku SMX Media Mathias Walukaga tukwagaliza birungi byereere nentumirako ne Honorable Segirinya Muhammad oyo ye buli story gyakola naddala mu by'okubeera ng'ayamba abantu jjagikola nene ku SMX Media wamu ne Geoffrey Utaya kubanga bambi bo batandikidde mu ddyo amanya endoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.